nze nasulanga ntulugunyizibwa ebintu bintuga ndoota nkuba endulu tezivaayo bw'otambulako ne bagamba nti oyo Lubaale w'ewammwe yakunoonya ogenda kubeera bulungi. Mukama yeebazibwe. Naye ab'emikwano Lubaale teyannyamba. Waliwo nakati abalina ensiriba mu waleti zaabwe, waliwo abalina obuti. Oyo omusamize akuwa buli kimu ne waba oyagala kukwana ng'abawala baggaana akuwa akantu koonyigako mu nsawo ng'ogenza okukwana omuwala. Ne bw'aba si grade osobola omuwangula omutima. Mukyala Nasuna, nsanyusa okukulaba era njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abo abatulaba tulyoke tweyongereyo. Abooluganda mbalamusiza mu linnya erya Yesu Kristo. Nze bampita mukyala Nasuna Rita, nva Butambala ewa Mwami Ttaaka e Butaaka nga nali Musiraamu n'endokoka. Ki ekikujja mu Buyisiraamu nodda mu bulokole? Ekyanzi kya mu Buyisiraamu n'enzira mu bulokole, nze Lubaale yantawaanya nnyo, Lubaale yansumbuwa. Gye tunaagendeyo mu maaso ogenda kulaba nga n'omwana wange yali abuliddeko mu kifo ekimu gye nali ndaze ew'omusamize gwe bandagirira. Kati Lubaale bwe yantawaanyanga n'ensalawo okulokoka. Lubaale mu prosesi y'okuntawaanya nga ndaba omusajja ayimiridde, ndaba omukazi ayambala engoye zange, nze nga seebaka misana ng'ekiro lwe nneebaka. Naye ate nga bwe nneebaka ekiro ndoota ngwa mazzi, ndoota ndi mu malaalo, ndoota ndi mu magombe, ndoota nga ngwayo bwe nti ne nesimuka ne mpawamuka nga naye mbadde ngenda mu kufa. Kati mukwano gwange omu n'ajja n'aŋŋamba nti naye wandirokose. Ne mugamba ndokoke bikinza abalokole nali ŋŋamba sibira ku mulyango nga nzira mu ndabirwamu ne mbasekerera. Ne ŋŋamba oba bano banoonya ki? Ne ŋŋamba nzisobola kulokoka. Kati mukwano gwange okujja okuŋŋamba ebyo nti lokoka, nkujjirayo ng'ekyalo kyonna kikuwaayiriza, ekyalo ne kikukyawa, nga bw'ogendako ewa jjajja akugamba anti bw'onootereza bino ojja kuba bulungi. Mukama yeebazibwe. Lubaale oyo ng'akutawaanya oli asobola okugamba wamuseze oba wamuloze naye nga tobimanyi nako. Mukama yeebazibwe. Kati nenkaaba nnyo amaziga, ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ntya, ne nkaba ne ŋŋamba maama wange bw'oba wafa ng'olina kye wakola lwaki tewaŋŋamba ne nneetereza, naye nga mbonaabona ng'obulamu buzibu. Omusajja ng'akeera n'akuba n'akuteeka wabweru n'akugamba nti tuulaawo, anti ggwe oli mulogo, nkukyaye, nviira, va mu nnyumba yange ngirinoveetinge. Mukama yeebazibwe. Munnange nga mukwano gwange ŋŋamba nga ndokoka. Mu kulokoka kuno kyenfunyeemu, nfunye emirembe era ne guno omubiri ngufunye lwa bulokozi. Lwaki? Nze nasulanga ntulugunyizibwa ebintu bintuga, ndoota nkuba endulu tezivaayo, bw'otambulako ne bagamba nti oyo Lubaale w'ewammwe yakunoonya ogenda kubeera bulungi. Mukama yeebazibwe. Naye ab'emikwano Lubaale teyannyamba. Lubaale saamufunamu, ebibbo nabisomba. Natuuka n'okubeera nga mu kisenge kyange mujjuddemu ebibbo nga ntwala. Embugo zo sibala, ebijjulo nabifumba. Abasamize nagendayo. Ewalusi natuuka ewa Sirirye Mukono bandagirirayo, ne ntuuka waliwo ewalala we nagenda gye bujjako nja kujjukirayo, ne ntambula nga buli omu aŋŋamba ojja tterera Lubaale ono ng'akutawaanya tokoowa. Eyo Ewalusi gye nalaganga gye nzijukirayo ekyambonyaabonya, olusozi luwanvu lujjudde amayinja. Eyo senga wange ye yantwalayo Ewalusi. Naŋŋamba Nasuna jangu tugende, osanga tugenda funirako eno emirembe. Ne ŋŋenda Ewalusi ne nninnya olusozi ng'omusana gwaka, olusozi luliko amayinja olwo olw'Ewalusi abalumanyi abalikola Olubamunaani kaloodi. Balumanyi. Ne nninnya amayinja gookya, olinnyira mu bigere, togendera mu ngatto, ate bw'ogenda bw'oteeka wala ekipa ya soda, bw'ogenda bw'oteeka wano ebyokunywa. Mukama yeebazibwe. Ne nninnya olusozi ne ndumalako. Naye olusozi olwo bw'oba olulinnye n'olumalako lulimu mayiro ziringa 5 olwo olusozi lw'olaba. Otuuka waggulu n'obeerako ate w'otuuka walingawo obugoye obwa kiragala nga amayinja bagabisse, waliwo obweru, waliwo obwa yero. Kati awo n'otuuka awo
ate n'otindigga olugendo olukutwala ewali essabo. Abantu bali eyo bagamba nze mu musambwa gwangamba maleeno omwezi gwangamba maleeno ewiiki Mukama yeebazibwe naye ng'amala eyo ewiiki abeeka tebalina kye balya. Omusambwa gumugambye asombe ebidomola by'amazzi 10 asombe ebinywa by'enku naye abamu bagamba tobiwulira bwe bimenya abalala bagamba waliwo ekikuyambako ng'ojja naye ng'omanyi gye tujja amazzi ali tulina olusozi lwetukkirira ate lwenkana n'olweno lwe nalinnye kati ate wansi eri yewali amazzi yewali n'enku ewali ekibira we mutyaba enku atutuuka ng'omwami aŋŋamba nti koze emizimu gyo gisanyuse ddayo eka ofune ekitabo webake wansi ennaku 9 byoloota byoyoge byowandiika n'abaako eddagala lye yaŋŋamba okunaaba yaŋŋamba olweza namirembe n'omwetango mbinaabenga okumala ennaku 9 naye nga siita mu sitenseni n'enzirayo eka nembikola nga nsula wansi. Omusajja saamugamba nti oba ki nekwegamba omusajja yatuuka naye n'antunulira ng'osula wansi ku mukeeka ng'osula wansi tewali piro wansi ku mukeeka tewabeera piro nti bwe weezizika bajjajjabo tebasobola kujja kwogera naawe nga nzirayo ewaka nga nfuna mu mukeeka nga neebaka wansi n'ebissa olubugo nga bwe neebaka wansi okwebikka olubugo nsula ntunula ebintu bintuga ndoota ndi mazzi ndoota ndi magombe ndoota mpanuka waggulu ŋŋangwa nentyangamu naye ne ŋŋamba ate munaye jjajja yagambye n'ekitabo oloota owandiika bw'osimuka owandiika ng'olunaku lutuuka nga nzirayo ekyammalako amagezi ekyammala amaanyi kwe kuddayo ng'omwami oyo akuyimiriza mu bantu n'osoma byonna bye waloota bye wawandiika biki byonna n'amala n'akugamba bajjajjabo bakweraze ate oyagala ki tandika obeere wano obaweereze bye waloota byonna obyogera wali eri ngozeeyo obimalayo nti biri mu kitabo nti kati beera wano bajjajjabo obalabirire obaweereze nabo bakuweereze. Wenafuluma ne ŋŋamba ekyo kiba kitegeeza ki nti kati ofuuse wuwe oli wa mu lubiri tugambe nti oli ku mulimu gw'abajjajjabo bakolera obeeraawo. Munange ne ŋŋamba kinaalabika kitya bawange nali mutya nga nti omugamba nti oba baŋŋambye embeereyo era nakwata kkubo n'envaayo. Omusajja wano nga amanyi nti olinako gy'ogenda? Omusajja yali tamanyi kubanza ebintu ebyange byabanga byakyamanyo ne bwoba mukwano gwange nnyo nga sibikubuulira nga nkuyisa mu makubo amalala kuba naye bandagirira ng'eyo senga wange yali amanyi ebintu awanya naye ng'oli ayinza ogamba naye gundi waliyo omusawo nenjolekera gundi waliyo omusawo neŋŋenda naye nga simugambye nti nja genda nkanya kubuuza aliriddawa bwe bityo agenda ali gundi okyama bwoti n'olinyeeza egundi ne kiggwa okitegeera. Kati bwe nafuluma ne ŋŋamba nze ŋŋende ŋŋamba omusajja nti ate ŋŋenda kubeera eno ng'abantu bali eyo bannange sitaani alimba bannange abantu tebanaaba babeera eyo. Weeno kati gy'oyogera omusawo gy'aggambira nti bajjajjaabo bawulidde bakwanukudde kati beera wano obakolere. Olusozi baluyita Walusi luli awo ku Kyebbamunaanika era eyo gye bazaala ne jjajja wange azaala taata omukyala. Kati munnange aŋŋamba ani asigala wano kati nze saateranga nnyo ttambula na mwana biri awo ne ŋŋamba omwana wange mulese ku ssomero mbeera eno nga baŋŋamba gwe oli awo by'emizimu gyo migagga biki mutima ne ŋŋamba gyagaana okungaggawaza ne gigaana okugaggawaza kitange nze gwe ginaagaggawaza nga nina n'ekiruyi ku mutima nga ŋŋamba jjajja wange byamulema ne taata wa jjajja byamulema ne jjajja wa jjajja byamulema nze ŋŋenda obyetikka ne nkwata ekkubo n'enzirayo ewaka ne ntuula.
bwe natuula ewaka omanyi bw'oba otandise otambula mu basawo abaganda abo bw'omala omwezi nga tolina ndagu gy'ogenzeeko owulira tolina ky'okoze ate nga ssente bazirya. Ndagu otegeeza ki? Then nekiri babayita basawo ab'ekinnansi ndowooza kubanga abasawo tebabeera baganda bokka. Abasawo ab'ekinnansi okweraguza kwe kugenda n'ogamba mu ssabo jjajja nzize kunkebera oba nina ekintu kyenjagala onnyambe mu kiri bwe kiti, jjajja oyo akwata ensaasi n'azikuba wansi. Kati ensaasi ezo waliwo ez'amayembe ziba wamu, amayembe mwe gatambuliramu ezo ensaasi. Kati ensaasi zino eza lubaale ng'oli akebeza lubaale ayina ensimbi ezo kankuddireyo gye ziva. Ensimbi ezo ziva ku kitooke ekitembe. Ekitembe ekyo kye kitooke ekisajja omuva ettooke lye bayita nakitembe. Nakitembe kye kitooke ekikazi mu lusuku, ekyo ekitembe kibeera mu kibira. Kati ekitooke ekyo endagala ezikivaako ze bayalirira nga bagenda okwambulula onaabiremu eddagala. Kati ate ebimuli byabyo mulimu ebirimu ebituli, mulimu ebitalimu bituli. Kati ebyebimuli bivaamu ezo ensimbi ensiru. Ababeera ku basawo bazimanyi, waliwo ensimbi ensiru n'ensimbi engezi. Ensimbi ensiru zeze zirimu ekituli, ensimbi engezi zeze zisalimu kituli, ze bakozesa mu ssabo. Mubeeramu n'obuuma obwa ssente edda kuba mulimu ssente okuva ku mulembe oba gwani, zonna zibeeramu ebyo ebintu. Kati ensimbi zino bw'aziyibwa bw'ati, ensimbi zisobola okwetooloola bwe ziti ne zikola akantu bwe kati, nga waliwo ensimbi eri wakati etera kubeera ya brown emasamasa eringa chocolate brown, coffee brown. Kati byebwetooloola bwe biti eyo ensimbi emu. Kati yo omusawo akugamba obalaba bakuli bubi bakwetoolodde, obalaba owe jjajja nkoze ntya. Kaakati ogenda aleeta ssente bwe ziti n'embuzi bweti bakuveeko. Waliwo onaakulya okumpi ono omumanyi mukyala bwati ne bwati. Kati gwobeera oyinayo gw'omanyi akuwalana ng'oteekawo erinnya ly'omuntu oyo, omutegedde. Bajjajja bamulabye, olabye bw'ovaawo ogenda kukola bwoti ne bwoti omuntu oyo akuveeko. Mukama yeebazibwe. Kati bw'aba akuba ensimbi ng'akebera bya ssente nti ssente ze zinaabaamu obuzibu, ensimbi ezo ziyina enneesimba gye zeesimba bwe ziti. N'akugamba olabye akozesa kakodyo kyako okubanga ensimbi wali eri bwe wabanga waliwo akuwalana nga zeetooloola ate ensimbi nga ziyimirira. Kakodyo kyako kaba akozesa kubanga nkimanyi ensimbi bw'oyiwa ziyiika buyiisi. Kati akakodyo ako bo balina experience yaabwe. Ensimbi bwe yeesimba waliwo akuli mu maaso, akuli mukuba akulemesa emirimu gyo. Ensimbi bw'ekola bweti emikisa gyo tegiba mitangaavu, giba gyagootana, waliwo eyakuloga. Kaakati bwe kibeera nti waliwo eyakuloga, balina ekintu kye bakuwa bakiyita entalogwa. Ekintu ekyo nkisanga nnyo buli we tulaga okuziika nga babitaddewo. Simanyi entaloga ya mutwalo, entaloga ya ttaano, biki eyo bagiyita ntalogwa. Mbu oba tologebwa oba oyina entalogwa eyo, ng'akuwa entalogwa ng'akugamba ogenda ofune akasattira akasenda baguzi obeeko bw'obikola ye kisinziira bw'aba abikugambye. Naye nga ensimbi ezo buli ngeri gye zigwamu yebawa ekyokola. Kati ensimbi waliwo ensimbi, kati eyo nkugambye layini ey'emirimu, wano nkugambye abakwetoolodde, olaba. Kati waliwo ensimbi eza bbulaaka, mulimu era ensimbi eza bbulaaka ziba mpiki. Empiki ezo ziba ku muti, ozimanyi. Kati ziba mpiki bwakulaba. Kati empiki eyo bwekulemberamu eya brown, eryo liba ddogo. Ensimbi enjeru bwekubeera mu maaso, ayo aba lubaale. Ensimbi ensiru n'engezi birimu enjawulo. Waliwo ensiru ey'ekituli eyo ebeekulaga emikisa toyina, emikisa giyita buyisi mu kituli ne gigenda. Kati eno ensimbi engezi eno erimu etaliimu kituli
yeyo ebibira emikisa era kwasinzira n'akugamba genda okole bwoti ne bwoti ensimbi nga bwekoze bweti ngenda kuwa eddagala nfuna eddagala awo tere mu kaveera muwe akasendabaguzi muwe akasatira muwe biki agende akole. So buno bwonna bufere okutwaliza awamu? Ebiseera ebisinga buba bufere naye ate waliwo be bikolera lwakuba obukodyo bwa sitaani akuwa ekintu ng'alina kyabala. Nze natuuka era kati mu gundi ey'emirimu natuuka n'empeebwa ensawo eya Lubaale. Kyekyo ensawo ya Lubaale ebeera etungiddwa mu lubugo naye nga etungiddwa ng'eri ku bikukujju teba munda nga ngoye bagisonyesa kaso. Ate omuntu asona ensawo ezo eza Lubaale abeera mukyala mukulu nga yava mu byensi yasona ensawo ezo. Bwe bakuwa so otambula nayo buli ddi eyo? Ensawo esigala waka. Bwesigala awaka buli lwokola oba okoze 1000 ng'oteekamu 100 oba okoze 1000 ng'oteekamu 100. Lwaki? Bajjajjawo babeere ne ssente naawe obeere ne ssente obeere nga mu mirimu gy'okola ng'okola ki ng'ofuna emikisa. So bakuwa ensawo eyo? Bakuwa ensawo eyo bw'oba olina waleti ne bakuwa akati nako n'okateeka mu waleti omwo. Bakuwa ebintu bingi. Waliwo nakati abalina ensiriba mu waleti zaabwe, waliwo abalina obuti. Oyo omusamize akuwa buli kimu ne waba oyagala kukwana ng'abawala baggaana akuwa akantu koonyigako mu nsawo ng'ogenza okukwana omuwala. Ne bw'aba si grade osobola omuwangula omutima singa omusawo oyo aba mutuufu. Ne bw'aba si mutuufu tojja muwangula mutima lwa nsonga akoledde byatakola ki byatamanyi. Which means ebyobusawo bino bye twogerako obusamize mulimu abasamize abatuufu n'abasamize abafere. Kituufu mwebali abatuufu n'abafere. Gwe omulokole okkiriza nti ddala ebintu bino gye biri kubanga ndabye bangi abalokole abatakkiriza nti bino ebintu gye biri? Mukama yeebazibwe. Nze nina mukwano gwange twagenda naye ku musawo n'agenda n'aŋŋamba banzibye ssente by then gyali 3,000. N'aŋŋamba naye omwana ono anziba njagala mutuuseeko ekizibu omwana mmanyidde nnyo. Ne tugenda jjukira twakozesa transport n'okuteekayo mu kigali waliwo ssente z'oteekayo n'okubaako ssente z'owaayo almost nga gyandibadde nga 2,200 naye oyagala 3,3 egyabuze. Twatuukayo omusajja okumanya by then seminti yali wa 7. Bwe twamuwa 2,000 yatumizaawo seminti n'agenda n'amugula. Mukwano gwange ne tuyingira naye mu ssabo n'amugamba omwana ono yabbye ssente zo naye kaakati tugende onaabe eddagala. Eddagala eryo yali doodo nga mulimu n'ensigo n'agenda n'alinaaba. Kati mukwano gwange oli yali munene nnyo nga munene. Kati bwe yagenda onaaba eddagala eryo omusamize n'ayagala omweyambisa. Bwe yagwa bw'ati ne yeevulungula n'ajja gye ndi ne tudduka emisinde. Naye yagenda nga muli mu nzikiza? Bwali misana tebwali kiro. Yagenda bugenzi kunoonya muntu amubba ssente. Bwe yayagala okuba nga ayagala omukozesa n'adduka n'ampita n'aŋŋamba jangu nkubuulire ne mugamba kati wano tulinda ki tudduke tugende. Tetwafunamu. Mukama yeebazibwe. Kati oyo yali mufere. Omusamize nze natwalayo ku mannya g'omwana nga mwana muto nenjagala manye akola bituufu alimba. Yaŋŋamba omukazi ono agenda kutta. Si munene, si muwanvu, si mweru, agenda kutta. Naye ng'omwana erinnya lyentutteyo ng'omwana wa myezi 4. Ekyo kyekyamala amaanyi ne mpulira nga nkooye. Ne ŋŋamba myezi 4 agenda kutta, agenda okunzita. Ne mmanya nti abafere gye bali. Kati bwe nakola ki kati bwe namala ekyo tuddayo eri ku mboozi y'okuva ku musamize nti ndi mu Lubaale nzirayo nga ngenda mpuliriza omwami yali ku leediyo sita baali bamuyitamu bantu balamu ali mu Owino. Bwe yandagirira Owino Kafumbe Mukasa Road
neŋŋenda yongera mpulira kinene nyumba kinene batenda bw'obeera okola bw'oti waliwo ekitawanya waliwo okola bw'oti Lubaale gundi yakutawanya kati n'alagirira nabukeezesa nkokola nga ŋŋenda nga ntuuka nze nali mmanyi agenda kumbuulira ekintawanya ambuulire n'ekikola ki n'ekiddako nga nsindika mukono emukono bayitawo mu ntaawo omwami omusamize baali bamuyita Siiriiri alabika yafane kuba yali mukadde nnyo nga ŋŋenda nagenda ne muwala wange kyali mu myaka 4 ekyo kye nagendako ku musawo nga kikiri myezi 4 nga ŋŋenda ku musawo nga ntuulaawo naye nagenda olaba embeera gye batambuliramu ya bijjulo nga batuuka ku nze nga baŋŋamba kiki ekikutawanya konze bannange nina Lubaale yanfukidde ekizibu naye mbadde njagala olwo ŋŋenda bamuwummuze aleme kuntawanya kuba Lubaale basobola omuwummuza ng'omwami aŋŋamba yambalira ebintu byali 8,000 ate nga tankebedde namu kuba namanyira abankebera mu nsimbi teyankebera nti oba munnange kiri bwe kiti ne bwe kiti ebyo nenyiiga yateekawo ddiiro baliyita ddiiro nenkola ki neŋŋamba nga ani azibawa sijja zibawa kati nno olaba sitaani okumanya muzibu omwana ng'abulira eyo ekyo ekitundu omuwala gwe wagenda naye by then yalina emyaka emeka by then yalina ekyali kya myaka 4 abulira musabo ng'abula namutuma namugamba genda oleete ekyokulya kati nga neerabidde amaduuka amanyi ga mu kibuga ga kumpi ng'omwana tabula ate okubagamba kuliko abantu bangi nnyo abasamize mu buli omu mu kiti kye neŋŋamba nfudde omutima ne gunnuma nakaaba naye nga ŋŋamba omusajja ŋŋenda mugamba nabaddewo omwana okubula mukama yeebazibwe omwana yandikubulako ng'oli mu kawanda kuba oyinza okugamba mbadde ŋŋenze wa mukwano gwange jjukira ndi mukono mu ntaawo abamanyi bamanyiyo kati nga nnoonya omwana nga nkaba bwe nalaba omwana natambula ne bye bampandiikira saabijjukira nga nzira waka nga ntuula olwo mpaddeyo ssente ŋŋamba nja kudda naye mutima ne ŋŋamba nkomawo wa ono takebera waliwo abakebera waliwo abatakebera abatakebera waliwo ab'amayembe waliwo ab'emisambwa ng'omusambwa gujja ne gumugamba nti oyo akole kino akole kiri era nga nzirayo emabega abasawo bano kutegeeza omusawo ow'ejjembe n'omusawo owa Lubaale n'omusawo ow'emisambwa tebakola kyekimu kati bano abasawo abatufera be batugamba genda onaabe eddagala mu kiyigo kyabwe bakiteekako empaanyi ze ziba zikyetoolodde ekyo ekiyigo bwe bakola olulagala luno lwe bayita oluleeba lwe luva ku ekyo ekitooka ekitembe kye nnakugambye ekibeera mu kibira mwonaabira ne weeyambulula naye ate ekitooka ekyo nange nsobola ottema olulagala n'enkyeyambululiramu olwo amagezi gaali gakomyewo tebijja nenkola ki kati bwe nadda eka neŋŋamba kati nkoze ntya nentuula ne babeerawo nazaala wange neŋŋendayo nemugamba maama bwe biti ne bwe biti naŋŋamba mwana wange nkubuulire genda ewooli oli gye yansindika yali mulamu we nga ŋŋenda nga ntuula naye musawo muganda wa ssabo nga ŋŋenda ntuula bwe natuula naŋŋamba ebikutawaanya bwe bitino Lubaale we wammwe akunoonya naye gwe ogaanye omukola lwaki tokola Lubaale we wammwe n'oba n'emirembe ekireeta bino byonna kati nze kyantwalayo kugamba ku mpalana ku lutwe eyo Lubaale aleeta n'olutwe aleeta ebintu bingi ne mu maka aleetawo okutabuka nga temutegeeragana na musajja ng'asooka ŋŋamba ogenda fumba ekijjulo nkitwala waka kwolwo napangisa kamotoka katwale ebibbo n'embugo tutwala ebintu tubijja sayidi z'Enansana tubitwala ate Matugga nga ntikka embugo n'ebintu nakwolwo natambula ne ssente ng'era essaawa yonna nkimanyi
nyinza nze oggwa kwoli naŋŋamba ne ŋŋenda nga nkwata bibbo, embugo, obwambe, obuso, mubamu obwo akambe kakaganda akabeera kakula shepu eno ebanga ya triangle eno akasala kaba kakula bwe kati nga mbiteekamu nga tutika emmotoka nga tugenda ewaka nga ŋŋamba omusajja munnange tugenda kulya kijjulo. Bwe twagenda okulya ekijjulo awo emyaka gigenzeemu njagala mwana ebiri mbivuddeko kati ndi ku bya mwana. Ate mwana kyate omwana olwedde watugambye obadde olina omwana tannazzibwako bwe wazaala asooka ate lwali lutalo okufuna omulala. Oyo wakubiri nina wenja okugirayo oli naye bwengeri gye nayitamu naye mu bizibu oyo yasooka kati ono abuliddwa amuddako nga mugamba munnange nfumbye ekijjulo nafumba amatooke nenfumba ebinyebwa by'obutiko nenfumba ennyama nenfumba omuwumbo tugulye babiri ne baze nga neesibye olubugo olwo lwe basumika abantu nga bali ku nnyimbe nalusumika nenzijula emmere ne tulya tunoonya mwana olwate. Olwo nga bakubuulidde by'oba okola ebyo bye mba nkola Lubaale asanyuke ampa omwana nembikola byonna ne tufumba. Onoonya mwana wakumeka oyo? Oyo noonya wakusatu. Noonya mwana wakusatu. Kyoliko abakazi osobola okuzaala asooka n'ozaala owokubiri n'ogenda mu basawo okufuna owokusatu. Mbadde manyi nti ono alemeddwa nga n'asooka agaanyi yayinza okola ebyo. Nedda kati ekyo kisinziira oli kati nze natambulako ninawe nanywa eddagala era ery'omwana. Sooka olinde oyagala tugamba nti n'asooka lwali lutalo mufuna we tuba tuviira ddala tulyoke tumanye. Asooka namuzaala nina emyaka 13 terwali lutalo nalufuna n'olubuto osima era namufuna nga ndi mwana muto. Yo defilement yennyini bakwata bukwata myaka 13 anti neekweka nadduka waka ne neekweka bwe neekweka navaayo nzadde kati gye nalaga eyo ne baŋŋamba bwe namala okukola awaka nali nga nkola waka house girl ne baŋŋamba mwana gwe maama wo yafa nabagamba maama wange yafa taata wange yafa siina muntu wange ne baŋŋamba maama wo naafa taata wo naafa nebula ne muganda wa maama wo ne muganda wa taata wo olwo nzadde ne tukwata ekkubo ne tugenda ewaka ne tusangayo bazadde bange bonna ne bakaaba kati oyo omwana ne bwe namala omuzaala nabeerako naye like ng'omwaka gumu nempaala. Nze njagala osooka onzizeeyo kubanga ombuzaabuzizza okutwaliza wamu. Kyenjagala okumanya ova otya ewaka kyekikujja ewaka okugenda okola obwawusigaalo then mu bwawusigaalo gy'oli gye wafunira olubuto olufuna otya awo enjagala eyo emboozi gye njagala okumanya nti ova otya ewaka ku myaka 13 egyo obanga wafuna olubuto oba walufunira waka awo wesinategeera. Nze nali mwana muto nga nina wako gyange gyendaga kati nenfunayo omulenzi ne mwagala saamanya nti nfunye olubuto. Sizoni yali ya nnaku nkulu zino ezisooka okudduka ekiro okugoba bipiira fireworks ebyo ebiseera byalingayo nga byamaanyi kati nze olusooka bwe lwatuuka okuma omuliro nagenda wa mulenzi wange kati bwe natuuka eyo nenvaayo simanyi oba nina olubuto nenzira waka. January aggwako ntandise okwebaka okusumagira kati sisita wangu kazini wange oyo sisita naŋŋamba Nasuna mwana gwe tobanga wafunye olubuto ne mugamba nsobola afuna lubuto emyaka gye ndimu gikyali mito sisobola kufuna lubuto. Mumanyi noganze ndi muto ndi vagini nga ndujjawa kati ye yali abimanyi nti nina omulenzi gwenjagala kati mama wange omuto ng'akyala awaka ng'agamba maama wange senga abaana abo kye beekola ku lusooka oli yayingira bukya ne mama n'agamba n'oyo yayingidde bukya yayingira bukya kati bwe nayingira nga bukya nansibira mu kafumbiro ebweru gye nabeera paka obudde okukya kati olwo mama wange n'agamba ayinza okuba yafuna ku olwo olubuto
mwetegereze nnyo nga ntandise okwebaka. Bwe namanya nti banneetegereza ne nziruka ne ŋŋenda najja nankumbi wa mama wange omuto. Bwe natuuka najja nankumbi wa mama wange omuto naye ng'ate alina abaana byakunsumbuwa. Neefuna neiba waffe ne mugamba oyinayo w'omanya omulimu. Naŋŋamba nze nina abaana bange ekisaasi tugende obandabirire nja kuwange 3,000. Ne ŋŋenda ekisaasi ne nkola obwawusigalo. Kati awo bwe nakola obwawusigalo nga waliwo okulima. Ne mbeerako wendaga ewalala. Kati omukyalo oyo yali mu adventi. Ne mbeera ew'omukyalo oyo okuva ku myezi gye naviirako eri Basuzi. Ne nzija n'ew'omukyala paka kuzaala ne mbeera naye. Naye embeera gye nayitamu nga si nnyangu. Nzukuka ssaawa 10 ntegeka abagenda ku ssomero ne bakasaawa 6 ogw'ekiro nga nkola nnyo emirimu ate nga ndi muzito. Kati oyo omukyala bwe namala ozaala kale yamboolamu olw'erinnya lyange erya Rita nga talinawo omwana we bamuyita Rita. Kati nembeera nga nakyayibwa. Omukozi obeere n'erinnya ly'oli? Aha, kati nga tayagala kumpita nti Rita nga baawe kale yalinga alimu ekisangamba Rita gyebale nga mukyala nga anyiigamu. Naye nengumiikiriza nembeerawo paka kuzaala. Kati ekintu kye nalaba mu kuzaala ng'oli muto okyayibwa, ofuna rejection, weetamwa. Kuba mu kiseera ekyo singa oba saafuna we ŋŋenda kukola oba nali ŋŋenda kukola ntya simanyi. Nefuna okukyayibwa ne bwenkola ne bankyawa naye olw'okugumiikiriza ne ŋŋuma kuba nali kale yali tankuba yali talina kyankola naye nga mbeerawo nefuna ssente zaali 3,000. Buli lunaku 3,000 buli lunaku 3,000 buli mwezi? Buli mwezi si buli lunaku, zaali 3,000 ebiseera ebyo. Omukyala ono yali Jehovah's Witness, teyali mu Advent, yali Jehovah's Witness abajulirwa ba Yakuwa. Nga tugenda ne tusabeyo mu bajulirwa ba Yakuwa bwe batyo. Kati nga ngezaako okubula nva ewawaka naye ate nga ŋŋamba ate gye ndaga bwe binaaba ebibyo singa wano. Ne nsigalawo paka kuzaala ne tugenda ne taata wange nandaba ekyanzirusa. Taata wange yali musajja musiraamu era abasinga bamumanyi bwe mba mwogedde. Yali musajja musiraamu. Kati ne bwe twaddayo taata wange n'agamba yala hawula omwana owange tagenda kuzaala kufumbirwa mu kafiiri biki bakwata omwana wabe bamutwale lwaki omwana wange bamutwala omufumbiza nga muto. Kati waliwo omwami baali bamuyita Keke ali awo Mulago na kati yali naye kati akaddiye. N'agamba Haji Medi omwana wo afumbirwa atya omukafiruuna? Omwana wakyali muto nnyo bakwate obasibe biki. Kati omusajja oyo ne munyiigiramu ne ŋŋamba naye omusajja ono alinga alimu ku magezi n'ayogera bw'atyo nze nsuula omwana wange nga maama nkukusa nga tugenda ewe nali mmanyi ewabe w'omulenzi abe w'omulenzi ate nga si we nali mmanyi ate bali mu manje eyo gye babeera. Ne tugenda emmanje omukyala ne musangayo maama w'omuto n'agamba nti oyo omwana yali mwana wa muganda wange naye yafa naye nga babazaala Mmengo. Ne ŋŋenda Mmengo ne ntandika okulya shida. Nzadde ndi muto siina bwendeka mwana wange. Okulya shida bibi? Ne ntandika okulaba obuzibu. Abadde amanyidde nti nno oluli taata wange yampanga kino mbadde neekolera nenfuna ssente nga n'ekikumi tokyakifuna. Bakutuma mu owino okuleeta emmere ekifuluusi okyetikka bw'omu. Ate ng'abantu b'okolerera bangi nnyo balinga 30 kyekitono. Ne mbeerawo omwana wange n'asuumukamu. Omwana bwe yasuumukamu bw'ati ne nziruka ne mbaviira ne nzirayo ewa mamange omwana ne mmuleka awo ne ŋŋenda. Ne mmuleka ewa jjajjaawe. Oli jjajja wa taata we ffe tuba tumuyita maama. Kubanga ye yali azaala sezaala wange. Kati sezaala wange n'azaala bba wange n'azaalamu omwana. Ne nvaayo. Bwe navaayo ne ŋŋamba ye kati nkoze ntya nga siina kyakukola. Kati awo ne nnyirira ne mbeera bwe navaayo eyo ate ne ŋŋenda ne nkolako ewa mwami ono omugenzi. Omwami oyo Besweri Mulondo. Ne ŋŋenda ne nkolayo ko omukyala we nanjagala nampa ebirungi ne nkula ne nnyirira ne mba bulungi. Kati awo waayitawo ebbanga ttono. Waayitawo ebbanga ttono. Ne nfuna ate olubuto lw'ono omwana omuwala oyo gwe nagenderako ku musawo. Mu mwami omwoyo? Mu mwami omulala. Oli omwami yali 17
ndize ndi mu 13 yandibadde mulungi oba bandituzimbye naye yali mu kafiruna tata mwogera bubi atali musiraamu mu kafiruna wabe kibeere eri mbasiraamu nate nina kyempulira amannya oyogera Rita eri obusiraamu ate liri nali Madina gwe wali Madina so ofuna olubuto olwokubiri nfuna olubuto olwokubiri olufunirawo olufunirawa mugenzi Besweri Mulondo bwe navaayo engeri gye najjanganyirira mama wange ng'azimbye Nansana neŋŋenda nembeera ne maama Nansana ng'awo life nnungi nnyo nkyakala ndigida ndi bulungi n'omwana sirowooza olumisa ensiri abalenzi kati kale ng'oli takimanyi nti nazaalako era abasinga batono abakkiriza nti oyo mwana wange nga bamanyi nti sizaalangako kati awo wenfunira omulenzi n'abeera bba wange kati ate mu kumufuna awo kati nga nina benkuulakula bendya ssente zaabwe biki ng'era life bw'oyinza ogitegeera ono akwetaddeko n'ozirya oli akwetaddeko n'ozirya nga nange ngamba ze simusabye ate kiki nga nzirya nga nfuna lubuto lwa mwana oyo bwe nalufunanga bibeera ebizibu nga ngamba ye kati nze mpulira ekintu mu lubuto nze lyo olubuto saakeera nga ddukebera kwetegeera saabitegeera olwo kintu weekiri ngenzeeko mu ddwaliro baŋŋamba sooka olindemu ojja kudda ino kyekaapu y'engalo baba balina kebera olubuto like nga ziringa myezi 4 nembeera n'olubuto nga ndwala nkola buli kimu omuntu ow'olubuto kye yandikoze ŋŋendako mu toyine neenyigako kumakya akantu katambula neŋŋamba neŋŋamba mama Maria sisita wange nemugamba mama Maria mu lubuto mulimu akantu akatambula wawa wakudde olubuto era maama omuguddeko biki kati nga sinnafuna luto lwa mwana oyo muwala oyo maama wange nga mugulubya nnyo nyingira buyise ng'amanyi n'okunzigalira n'ensula ate wasisa wange yali bweru wa geeti kati n'agamba walufunye mutima nemmanya kati ono agenda kugamba maama n'ensirika maama bwe yamanya n'aŋŋamba oba wafunye olubuto genda ewabbawo kati ate omulenzi gwe baŋŋamba nti bba wange omulenzi sisulangako nawuwe kuba yatuuka n'oteekako aba difensi bankwate bansabule bantwale ku poliisi bwe bankwatirewo omulenzi alina bawala be balala emisana tuyinza okutijja biki naye nga nze nina omulenzi wange gwenjagala tamumanyi tamulabanga nako kati naye bwe nalaba bwe biti ate nenvaayo nembeerako emulago gye twasooka obeera nembeerako ewazana naye ng'era bonna obulamu bwakucyakala saasemba nakyo nembeera nga nina engoye ez'ennyambala ezisalaga olubuto nendusiba nemba nga nkyakala namala okyakala omwana wange olubuto lwe lwannuma waliyo omuyimbi aba yalirako ejjube nga yaze twali tutegese tugenda olubuto nga lunnuma nga ŋŋenda muzaala olwo omwana nfunye wakubiri kati omwana oyo okubeera naye ye mwana gwe nali naye nga ndi ne kitaawe oyo owookubiri kati oyo omusajja gwe natambulirako gwe natandikirako okutambulirako obusawo nga ndaba so bwe wamala okuzaala n'osalawo n'ogenda ne mbeera mwenna neŋŋenda nefumbirwa naye saasalawo mbu nfumbirwe nze okuva obuto bwange bakulu bange bonna mu maka gye babadde babakuba babonaabona kati nze nagamba maama wange era ng'agamba gwalina eddalu gwalina ekyejo gwavuma abantu onoofumbirwawa neŋŋamba nze ku ddalu lye nnina ŋŋenda enfumbirwa omusajja nensooka ne mudooginga era okutuula okufumba tekyali mbu kyali mu nze wabula nagamba bugambi kantuule oba anankuba oba tankube bw'anankuba nga muleka nga mbeera n'omusajja oyo paaka bwe twatuka kati tuddayo wano kukubeera n'oyo omwana myaka 4 wano we yali abulidde mu ssabo nga nzirayo eka nga ŋŋamba ye kati nkole ntya nvudde eri mu gye najja pikaapu y'embugo n'ebibbo mbireese awaka olaba bw'ofuuka omusamize pikaapu y'embugo ate ebyo bivaawa bye najja ku musamize oli eyaŋŋamba okukola ekijjulo ekyawaka kati nampa ebyo ebibbo ŋŋende mbiteeke wansi w'ekitanda bibeere mu luumu mu kisenge kati ebibbo ebyo yine nditwala nembipanga naye mutima neŋŋamba kyova olaba abantu batuyita abalogo
kati bino byonna ebibbo bye nina byali ebibbo 12 nga bituteekwa paati namba kumpi ekitanda bwe kijja mbitegese byonna bwe nwana nga nkuba abaana ebibbo tubigwamu ate bwe tubigwamu olubuto ne runnuma ne binsimba nembeera waawo naye ng'ekisenge kyange awo kyali tekiyingirwa era ng'okuyingira either mwana oba baze naye mbu bano abantu betwabeeranga nababo abajjanga waka nti kubeera nabo ekisenge kyali kifuuse essabo era kyekimu kubanga kati olinawo ensawo ya Lubaale olina ekifundiko ekyasooka olina ekifundiko ekyokubiri wansi waliwo ebibbo waliwo obwambe naye abasawo bano bagamba nti bakola ebintu bino oluusi kulemesa bantu kubalemesa kukola ebyo era ne betuwulira be bagamba nti genda ondeetera omutwe gw'omuntu nti baba babikola kubalemesa naye mmwe ne mubanga mwamalirira nti nja kikola naye abasawo abamu bw'oyogera nabo bagamba nti nze ndi musawo mutabuzi wa ddagala naye oli agenda najja ng'ebintu byagamba tosobola bikola naye ng'akasente weekali n'ogamba kamugamba ekintu ekikalubu ekigenda omulema agenda okulaba ozze na mutwe gwange ekyo kituufu era babikola bbire okulemesa abantu naye lwakuba ebintu bino ng'obiyingidde oba n'obuvumu bwe nkugamba olusozi lwe nalinnya tosobola ddulinnya naye nga nalina obumalirivu ate bw'obeera mu bintu bino owuliranga ng'olinga bw'okuba akafaananyi n'ogamba kati watyanga nze nvuga emmotoka nina amaka amalungi n'owulira nga muli kisiikuka ng'ogamba nteekwa ate ffe abakazi tuli bamalirivu okitegeera era oli kyova olaba bayinza waliwo abaliisa n'abasajja ebintu ebikyamu okitegeera naye mumalirivu agamba anjagale aleme kulaba muntu ki mulala eyo nayo process ndala ntujja bigendamu then omwana ono owokusatu akubonyabonya atya ate okufuna kuba nakuzizza emabega nga njagala kumanya kuzaalako bwe kuzze kutambula gwabadde otugamba nti omwana owokusatu ono yakutawaanya era ndowooza mu basawo oyinza okuba nga weetalayo emirundi n'emirundi kituufu omwana ono ekyamuntawaanyisa maama waffe yatuzaala naye ng'alwawo tuzaako kati kirabika natwala lulira lwa maama kuba bo bakulu bange baali bazaala bazaako naye lwakuba baate bazaalanga abaana balenzi bokka nga tebamikisinga kati nze nenfuna tebatabula baana nenfuna omukisa nemba nsoosa omulenzi nenzizaako omuwala kati maama waffe ng'atwala ekiseera okuba ng'akola kingazza ku baana bwe buzibu bwe nafunamu obwo then mu basawo okufuna omwana oyo mu basawo saafuna mwana omwana gwe kubanga abasawo batugamba bagaba enzaalo omwana gwe nandigambye nti namujja ku basawo olwo olubuto baalulongoosaamu kyekiri kye nagambye ebya sitaani tebibeerera bw'olirakisingamu bigenda olina kuba munyiikivu nga bw'olaba bafuuwa emmindi bw'atagifuuwa aba tawulira mirembe ekintu kimubeera ano nga kimukola ki nga kyagala anywa emmindi era n'okunoonya omwana oyo era nagendako waliwo mu Lubigi abantu babeerangawo nnyo nga bafuuwa emmindi n'abaami abasajja abanyirivu ab'amatakisi abamanyi oluguudo olwo mu Lubigi waalingawo akasabo ako nga oli agamba mbu ogwo ennyanja eriwo mbu luzzi lwa Mukasa mbw'osomoka n'ogenda eri ebbali n'okolerayo emikolo waliwo akaato mbu ne kakukomyawo oyo omuntu yabuza abantu bangi nnyo era gye nalabira nti n'abasajja bafuuwa emmindi nali sibimanyi kati olubuto olwo okulufuna nagenda ku bantu ba mirundi ena nina gwe nagendako agaba eddagala n'onywa nabaana mbu ne yeefuula nembeerako gwe nagendako yali musiraamu ng'akuba bitabo nampandiikiranga egundi z'edduwa n'abiteera mu mazzi nampa eddagala ery'omuntu ngo ery'omukyayi ery'omu mmere ery'omu mazzi agabuguma eryaganyogoga eddagala ery'okunaaba ery'okwesiga ery'okweyoteza yampa eddagala lya mirundi nga 10 naye ng'olina kubeera ng'oli munywevu byonna obikola ati bwe nakozesa oyo nembeerako omulala gwe nakozesa mu biseera ebyo
mpuliranga agenze mbongo naye abadde asembedde bwe nakozesa omulala gwe nakozesa n'oyo baali abantu bana naye oyo omulala ninga amwerabiddemu neefuna nampa amazzi ga lukuya nansomera edduwa neŋŋenda nenywa olubuto nendufuna olubuto bwe nalufuna lwagenda mu nseke nennongoosebwa. Kale nkimanyi emboozi eyinza okuba empanvu ennyo naye oli yandyagadde okubuuza bino ebyobusamize ebyobusawo obwekinnansi obimalamu bbanga ki? Ebyobusawo obwekinnansi nabimalayo siyinza kugamba nti bbanga bwe riti naye nga nagiranga nempulira abeeranga ku leediyo. Wabitandikira ku myaka ki? Nabitandika kati katubale nti nalina emyaka nga 18. Nalina emyaka nga 18 kwe kumanya nti Lubaale yannonda okusamirira mbasamize gye nalaga nti Lubaale yannonda okumusamirira ow'ewaffe bwe kityo bwe kyali. Then obivaamu ddi? Mbivaamu nga oyo omuwala gwe nkugamba alinga mu P4 si gye myaka nga 10 kati bw'obalako emabe g'omwana oyo okubanga ali myaka ng'ene 3 gye myaka nga 8. Gye myaka 8 ate nnyinza okugamba bwe ntyo naye ate nga kyagiranga ne kabikkuka n'enzirayo oba okitegeera kati awo wesinza kugamba nti ddala emyaka emituufu gye gino. Njagala tunuleko mu kusomoozebwa kwe wasanga kubanga abantu baffe bangi abagenda mu bintu bino tuwulidde bingi abasamize babakwata abamu abakyala b'abakazi bafuukira ddala abakyala b'abasamize amaka gafa ne gaggwawo abamu tubawulidde bababbye ne babaleka nga tebalina babatundisiza amayumba babatundisiza ettaka lyabwe ebintu ebifaanana bwe bityo bwe kusomoozebwa ki koyinza okwogerako kwe wasinga okusanga mu bantu bano betuyita abasamize oba betuyita abasawo b'ekinnansi? Okusomoozebwa kwe nafuna mu bantu abo natuuka nga baŋŋamba ssente nga sizirina nga nziba ssente z'omusajja kaali oba kakadde kuba nze najjamu bujja mu nsawo nenteeka wentadde omusawo yansaba akakadde kamu bwe yakaŋŋamba okwo eyo si poloti nnamba mu kiseera ekyo si poloti nnamba ngenda kujjawa poloti gyentunda nensiriikirira neŋŋamba kambaze omusajja ono bwe yagenda okunaaba nengwa mu nsawo nenzijjamu bwe yakomawo okugenda n'agenda nemuwerekera n'agenda nensigaza ssente enkeera neŋŋenda ew'omusamize nemugamba ssente nabbye enzibe kyeyava ŋŋamba bajjajja bagenda kulwanirira omusajja ategeera nti ssente nazitutte yali si mukubi naye singa yali mukubi yandinkubye naŋŋamba awakutte ssente zange n'ozitwala biki naŋŋamba kati kitegeeza ssente ezenkuwa tezikumala kati nkuwe ssente mmeka nensirika nansibirako naŋŋamba sigenda kudda wano okuleka nga ovuddewo n'ogenda ewammwe ye yanoba olwo era nange nnoba lwa nsonga nali sirina kiyinza kumbeezaawo neŋŋamba leero bannaye leero nfudde nkoze ntya nkubira ku jjajja essimu agamba kankusindikira bajjajja bakuwerekere bajje basimbulewo bye basimba awaka waliwo bye basimbawo mutima neŋŋamba nze mukyamu nze nabba ssente ate bye basimbawo bye biriwa nga jjajjajja kati ŋŋanzirayo nga ŋŋamba awo waliwo abatakwagaliza waliwo ababi waliwo yaŋŋamba ebintu bingi byowulira ebitakwatagana byempulira ebitakwatagana naye ate obusungu bwannuma neŋŋamba naye omusajja ono olwo ŋŋenda nzibuka tuzibuka amatu n'amaaso naye wabeerawo ekikusika abasamize bano obumanyirivu bwe nnina abeera ku nsaasi n'anyenya gundi ali atya tukwate mu nsawo ajja nga agwirana
tukwate ku baana, tukwate ku maka, babanga abayina remote. Abo be basamiza abatuufu. Ekiro ku ssaawa 6 baba bati bayaza nsimbi bakuyita kwaza. Bakebera. Gundi ali atya kyova abaagala nnyo amannya gano amaganda. Bw'oyogera erinnya egganda kimukolera. Tebaagala gano mazungu. Kati ye yakunyeenyaako n'odduka emisinde n'oddayo. Ate togenderayo bwereere. Era ogenda oyina ki? Ssente. Kati bwe nakola ki? Ne ŋŋamba kati ŋŋenda kola ntya? Ne mpakukapakukamu awo naye olwagira ne ŋŋamba already nabbye ssente ze. Nange ne mmanya nti gwansinga. Mukama yeebazibwe. Ne mukubira essimu ne mugamba ndye ne wajjajja biki. N'akola ki? N'ansonyiwa n'aŋŋamba komawo. Naye kati bwe mba nzizeeko emabega nsitudde akakadde. Abasajja balaba inginiya babeera ne ssente z'amatiriyo. Yakutte omulimu bamuwadde akakadde. Omugagga amanye ennyumba etuuka ku foundation. Aha, okatutte. Omusajja aba tasigadde bwereere. Ate nga ne gy'okatutte tebagenda kuyanze saayambibwa. Siina wamusamize we nayambibwa nti waawano. Oba okitegeera okuleka okusomboola ssente. Ssente zonna zisombanga. Eyasembayo okunsaba ssente ntini ebintu byaggwera mu mitwalo 3 ze zaali ssente ntini. Naye ate nga nzifuna ezeeyo tuzifuna ezeeyo zifunika. Osalawo osinge fridge ogende mu bbulaaka bakuwa 5 otoleka 3 ogende mu musamize. Akolere ku mirimu bbulaaka ogisasule mpola. Oba okitegeera. Ebintu bino byonna obyogedde naye oli ayinza okubuuza kuba nzijjukira ekibuuzo kye natandikiddeko nti ki ekyakuleetera okuva mu Buyisiraamu okulokoka. Tulaba Abayisiraamu bangi basoma dduwa era nga nabo bagamba nti kye bakola basobola okukuggyako ebizibu ebyo ebiyinza okuba nga bikuliko. Lwaki tewaddukira mu Basiraamu okuddukira mu balokole? Lwaki tewaddukira eri bakusomera edduwa ze tulaba bawumalu ze basaba baani ze basaba ku ma TV ku ma radio ate n'oddukira mu bulokole? Inze omuntu gwe natambulako yali omusiraamu yali omu. Saamanya oba byakola tebyakola saabitegera. Kati ate ebiseera ebyo tewaaliwo bamaduwa. Abamaduwa baali batini. Ate nga bakyama olumu babeera ku muzikiti abakuba ebyo ebitabo. Tebaaliwo mu biseera ebyo. Naye nga abaliwo ennyo bano bakabwa Kaganda be baliwo bamutuula ku ngo baani abasamiza abaasookawo. Kati ab'edduwa tebaaliwo nnyo. Ate era sandiddukiddeyo. Lwaki? Nze nasoma Oluwalabu. Nali Kawempe Muslim. Ne mbeera ku Biraali. Ne mbeera Mulago Wumeya. Nga nsoma Oluwalabu. Singa baali batikkira baali ntikkidde naye saafu tebantikkira. Nze ng'Oluwalabu ndukola bulungi. Omwo mulimu basheeke omwo mu Kawempe bammanyi era bajjuke ne bagamba omwana oyo akola Oluwalabu. Oba okitegeera? Ne ŋŋamba Mukama Katonda ne Allah ne nsoma Oluwalabu ne nsoma buli kimu. Eswala siina gye sitamanyi ne siyambibwa. Bino mbivuddeko. Nze nga nnyambala Kisiraamu. Nze era nga bampita Ajati we twasooka obeera bagamba Ajati. Naye bwe nalaba ne ŋŋamba siyambiddwa. Ate era kati olaba ebyo ebintu by'Abayisiraamu ebyo kuba ekitabo tekiriyo mu Lubaale. Kiri mu Majini. Bw'oba okinoonyereza kiri mu Majini. Kati nze ate nali nnyinza okuba nali njagala birubaale by'Abaganda. Ng'ate Lubaale teyannyamba. Okitegeera? Ne nzirukira mu Yesu. Bwe naddukira mu Yesu waliwo ebintu ebyatandika okukyuka. Waliwo ebintu ebyatandika okunvaako. Nga nkuzizzaako emabega omusajja mu prosesi y'okuba nina bye namuba ssente n'enzikozesa ebyo ebyekisiru ebyo. Naggulawo sisitimu kati abantu abaali batuwalana ku kitundu n'abanga gyanyumiza nga bwajja. Asooka n'abeerako eri mu bali ne bamubuulira ekitambula awaka ne bamulimba ne bamugiisa obwongo n'ajja agenda tukamunyimba ng'azimbye bw'ati
singa nali nti Lubaale oyo yannyamba kanzireko ku kya Lubaale omusuula sandirogeddwa. Wewe oba tugamba omuzimu waliwo eyakuloga ate nje bakulogako bandoga nalogebwanga ng'oli omuloota akutte engoye zo azambadde akutte engoye zo ayambadde awo baba bakuloze ffenna tuloota anti wulira omuntu neno mu bulokole gye tuli bw'omuloota ng'ayambadde olugoye lwo aba alina kyakwegombako eno mu bulokole. Kati oli omuloota akutte olugoye lwo aluteeka mu ttooyi ate ttooyi yaffe ate ttooyi eyo yaliko okukaayanirwa. Kati olunaku ate emisana enkeera ne mulaba ng'olugoye olwo lwennyini lwe basibeemu endiga gye basaddaakidde ttooyi eyo kuba baataddemu eddagala ne sigigendamu. baba bakuloze Olugoye lwange luba lunoonyayo bwe ng'osigadde nga bw'oli ate baba bakuloze oba okitegeera. Lubaale ne ŋŋamba Lubaale bankola buli kimu ng'olaba. In fact n'olwo olubuto okulongoosebwa waliwo omuntu eyagolokoka kuba oli yannumba nga lunnuma n'aŋŋamba era ogenda kufa nalwo. Kyenava mugamba sigenda kufa nalwo mukutte ku ttabi ekikolo kiramu era olubuto lwagenda. Okay. Kyenjagala okumanya ki kyoyagala okutegeeza bannayuganda abali awo abatulaba oluvannyuma lw'okuyita mu mbeera eyo yonna ey'abasamize abo? Kyenyinza obbagamba nti omusamize ne bw'aba mutuufu nga si mufere ne bw'aba mufere tagenda kukolera bya lubeerera agenda kukolera ebiggwawo lwa nsonga obeera olina okuddayo mu byoto n'oseesa buli lw'olirakisinga ebintu nga bikola ki nga byonooneka. Abantu abasinga eyo gye muli buli lwasande mugenda mbasamize naye ogenda kwetala weetale atandike kuzimbya nsawo nga gwe bwokene nabwo ggwawo. Naye kyekimu n'abalokole kati kubanga ne bapasita be tulaba kati ffe tukanda kuzijja mu nsawo bo bawasa bazimba zigoloofa bazimba ki bavuga mamotoka malungi sirabawo njawulo. Era ensonga lwaki Mzee Museveni kati atugamba Katonda waali wooli nagamba sabira gw'osaba ne Katonda. N'abasumba batufeze abasumba okufera ife abakazi nakugambye bwe nnemera ku kintu mba nkiremeddeko. Ebintu bye batuwa nti genda oteekayo kino genda oteekayo kiri abamu tututte n'amagini mayumba gaffe ffe tulemera ku bantu abo. Abantu abo batandika n'omusingi mulungi naye Katonda engeri gyalwawo okuba nti atwanukula ffe nga te sitaani akola bya sport by'amangu bwe buzibu bwe tufunye. Tetugenda gumiikiriza Katonda. Kayogerera wano oli wamukubye edda ejjembe n'afa n'avaawo naye ate eno mbulokozi eno Mukama akugamba omusonyiwe kubanga byakola takola kitabimanyi bwe kiri eno agamba musonyiwe. Naye kati ffe abantu abagendera ku bantu ffe tusinze okuleetera abantu abo obuzibu n'oli okugjayo obukolomooni. Waliwo abalina amakanisa agalimu amasannyalaze nga gakuba n'ogweri waliyo aliyo nga ye agenda kukola bukolomooni bamwe wali emitwalo 3 akoze obukolomooni nti n'emizimu gimuvuddeko akola obukolomooni bamusimba etya ye5 kyokka nga ne byayogera tebikola ki tebiriiyo. Kati mu buli ngeri abantu ffe tufoosinze abantu abo okututwala ku ddala kwe tutandituuse. Yeyugi updates bwetyo bwe tubeera nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu nga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga tulina abo abayise mu mbeera ezo okutwaliza awamu.